Muraba mutya abaagala balungi abeekuumira kusinga Facebook 56 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kuba nsomesa oba ngenda kuba mbabuulira engeri gy'osobola okuwangaalamu mu kisaawe. Vidiyo zino nina nnyingi but buli kaseera lwe ndeeta vidiyo eno oba lwe ndeeta audio eno mba ndeese kipya ky'oba omanya. So kitegeeza nkuwa options nnyingi ne weeronderawo eri wekkolera. Nze ndi wakola research asita nvumbula ekintu nenkikonfaminga nti kikola then nga nkireeta nga nkisharingako nammwe. Ekisookera ddala nabagamba omusajja okubeera ng'amala mangu. Omuntu oba okubeera categorized oba okuteekebwa mu ssala okuba nti tamalaako ye musajja asobola okumala mu ddakiika emu bw'eti nga yakayingira mu mmana. Nti yakayingizayo omukira n'amala. Ebiseera ebisinga abamu mumalira na kungulu nga mukyalina mu romance. Abamu mumalira mu like ng'otetenkanya kuyingizayo mukira n'omala. Oyo ye musajja abeera categorized mu basajja abatamalaako. N'omusajja asobola okuzinira eddakiika 5 kuba just weetaaga ka boost oba oli bulungi si nti oba tomala kuba okay. Asita oba ng'osobola okuwangaala mu mmana eddakiika 5 naye gwe amala amangu ddakiika emu oba toweza nazo ddakiika 5 naawe olinza okuba weetaagamu ka boost although kyebajja kuteeka mu kategori yaabo abalina ekizibu kino ate ekyokubanga mmala mangu. Naye nina ekizibu nti abasajja abasinga temutegeera nsonga eno gwe oyagala kuzina mmana ssaawa 2. Yes, osobola ogizinira essaawa 2 naye mukwano onyoonya ki osima golodi. Ani gw'ogenda okusokola essaawa 2? Bw'oba nga ogasseeko nti mu ssaawa 2 muno muzinyeemu luutu 3 oba muzinyeemu luutu katugambe 2 ng'ate ngasseeko ka romance ke twakoze, ekyo kitegeerekeka essaawa 2 ziri nnomo. Naye bw'oba ovuga essaawa 2 kalamba mukwano, abasajja gye bali abalina amaanyi gaabwe bwe gatyo, nga munaye takozesa ddagala, ng'era takozesa biragalagala, ng'ali nnomo ali kwalaali naye nga ye emmana bw'agikwatako bw'atyo bw'abeera. Naye nabo gye bali which is okay, asita ofuna match yo. Kubanga era waliwo abakazi nga ye takuwulira. Neweziba ssaawa 2 tolina ky'omugamba oba tolina ky'omukozeeko. Mukazi omuzina omukira n'awulira nga tawulira na kuwulira. Nga okusobola omuvaako n'agenda ku mulala. Gwe ng'oddawo ng'ogamba ate. So tudde ku mulamwa. Ekyo bwe tumala okukitegeera, waliwo ebintu bye tusobola okukola nga tokozesezza ddagala. N'obeera ng'osobola okubeera nga wejjanjaba ewaka mpola mpola. N'obeera ng'osobola at least okuwangaalako mu mmana oba at least okwongerayoko kaseera kammwe. Kati wano ntaddemu nammwe abamala eddakiika 5, abamala eddakiika 7, eddakiika 10 ziba good. Eddakiika 10 wa very okay. Teweetaaga kunoonya ddagala. Eddakiika 10 ze njogerako ng'oli munda mu mmana, ngigyeko bino ebyokweweeta ebyaki bino byonna sibigasseeko. N'ogibuka kalamba eddakiika 10 kubeera bulungi nnyo. So ekisookera ddala kye tugenda okutunuulira, bw'oba olina embeera eno ng'ogiyitamu kiyinza okusawundinga ng'ekiri crazy oba ogenda kuŋŋamba senga ate n'ekyo nayo kirina ebizibu byakyo. Tusooke tufokasinge ku ky'olina. Bw'oba olina ekizibu bwe kityo osobola okukozesa kye tuyita masturbation oba okwemazisa. N'ogezaako okwemazisa essaawa 1 oba 2 nga tonnaba genda mu kikolwa kya mukwano. Katugambe olina mukyalawo, kanjogere ku bantu nga muli bafumbo, all of a sudden ng'embeera eno nejja ekubeererawo nga si bwe wali. Nga omalira mu bisambi, oyanguwa okumala, osobola okumanya nti twebaka ssaawa 2 ez'ekiro. Ewaka nzirayo ssaawa 12 si bwe guli. Oludde ewaka ne ŋŋenda ne nnaaba mu kiyigo, gezaako okwemazisa. Omale. Ebiseera ebisinga bw'omala kikuleetera kubanga ffenna tukimanyi nti luutu esooka nga mwezina. Igwa mangu. Oli ne bw'aba azina nnyo mmana ng'azina atya, tolinza gigeraageranya ku luutu yakubiri. Luutu esooka omuntu amala mangu. Simanyi oba kuba abeera excited oba aba akyayinamu ogwo omuliro. Naye ate luutu ey'okubiri n'obeera ng'osobola okuwangaala. So osobola okwemazisa n'obeera ng'osobola at least okubeera ng'osobola okuzinako okumana akaseera akawanvuko. Naye bw'emazisa obuzaayo essaawa 1 oba ssaawa 2 ng'onaatera okuzina emmana. Then bw'oba gwe toli mufumbo katugambe just mwina ka appointment, okimanyi nti ngenda kumusisinkana naye nga teweekakasa maanyi g'okozi. Waliwo abasajja abamu nga baboneka bonesi nga asobola okubeera awo leero n'amala mangu, enkya emmana n'agitabukira. So bw'oba nga teweekakasa
naawe wandibadde osooka kwemazisa nga tonnagenda gy'olaga then n'ogenda okutuukayo naye omanya nti ate tokikola like nga bbanga likyaliyo ddene wetaaga only 1 hour oba ssaawa 2 n'omaliriza n'olyoka ogenda ojja kubeera ng'osobola at least okuwangaalayo mu kisaawe oba okubeera ng'osobola okuzina emmana akabanga akawerako. Ekyokubiri kyosobola okukozesa osobola okukozesa obupiira buno bw'obwambala ebiseera ebisinga bukendeeza ku like sensitization oba kiki okubeera nga sensitivity yo like nga obwagazi oba ngambe nti bwesala tebubeera bw'amaanyi ng'omuntu ali okuzina omuntu nnyama ku nnyama. So gezesaako okukozesa ku bupiira. Abantu abamu mulina allergies z'obupiira olwa lubricants ezibeeramu osobola okugezaako okunoonya ku kika ekirungi kitagenda kukosa n'obeera ng'osobola okugezesa ku bupiira olabe oba bunakolera kubanga nabo bukuyambako okubeera nga at least akabanga kozinira emmana keeyongerakokko. Ekintu kyakyo osobola okukozesa kano ka trick kali so simple. Bw'oba ozina emmana oba ng'oweeweeta omukyala oba ng'ogenda okuteeka omukirago mu mukyala amazzi gano we gaba gajja abasajja mugawulira era oba ogamanyi nti ogawulira nti gajja nti ngenda kumala. Bw'oba tomanyi kozi abamu abasajja abasinga bamanyi okufuga ddi lwamala abamu si mwenna bamanyi okufuga ddi lwamala oba ddi lwayagala okumala nti amazzi gasobola okujja n'agazzaayo n'atamala ate n'asigala ng'azina emmana okitegeera naye ate waliwo bali ng'eye tekisobola ekyo. So woba oyagala okugakontrolinga oba okufuga engeri y'okumalamu singa owulira amazzi gano nga gajja kakkana gezaako okubeera ng'oli mu kkakkamu oteekinge in a deep breath omanyi okussa ekikkowa ekyo ky'omunda osika omukka then omala ogufulumye like nga guli deep nga bw'onaagusikira oniga gusiikira kandabe seconds nga 10 oba seconds 15 then omala ofulumye amazzi gano eno ekyo ky'oba okoze kiina engeri gye kishatinga down omuzungu kyayita ejaculatory reflex like kikuyambako okubeera nga reflex ekuyamba okubeera nga amazzi ago gafuluma obanga omusajja omala gabeera shut down n'obeera ng'osaliddwako nga tosobola kumala era oba gazzeeyo emabega kitegeeza ogenda kuddamu buzzi okubuildinga up heat eyo obeere ng'osobola okuddamu okubeera ng'omala. So osobola ogezaako akakodyo ako oba katekinika ako kayinza okuba nako kalina kikasobola okukuyamba. Then ekintu kyakyo osobola okweyambisa nakyo oba okukozesa okubeera ng'ogezaako okulaba styles z'okwezina z'osobola okukozesa. Nja kuba mbakolera ka video oba ka audio so kwatana subscribinga edda gwe weekuumireko olinde bulinzi nja kuba anytime soon mbakolera ka video nga nsomesa ku styles z'osobola okukozesa okuwangaala mu kisaawe. Styles zino eno zibeera zikendeeza obwagazi bwo katugambe nti onyumirwa nnyo style ya kangambe kabuzi nti bw'oba mu kabuzi like emmana ogifiiringa nnyo owulira nga ogyagala nnyo eyo sooka ogyenenye gezesaako styles ezibeera nga tezikuwa bwagazi buyitirivu zikuyambako kubanga owangala kubanga togenda kumala mangu kansuubire nti muntegeera. Styles zino osobola ozizuula ng'ogezesa n'owulira nti era omusajja omulaba nti eno tajyagadde ne mukyusa eyo gy'owooza nti saagadde gy'oba at least oziniramuko n'omanya nti nje tusinnye eddakiika 4 wano eno kati w'oba owulira nti oyagala kumala olyoka ogende mu eri gwe gy'oyagala obeere ng'osobola okubeera ng'ate ofulumya ki amazzi ago. Then ekintu kyakyo tusobola okutunuulira oba kye tusobola okukozesa kwe kubeera nga ebirowoozo byo kanene akakodyo era waliwo abaami abakakozesa naddala abaami abagamba nti nze nsobola okuzina emmana nga sigwa oba abo abamanyi okukontrolinga amazzi gaabwe oba obudde bwabwe bamaliramu otambuza obwongo bwo n'obujja mu kifo mw'oli like katugambe muli mu kwezina tolobooza kukwezina golobooza bintu birala nnyo funayo kyolobooza oba kya busungu oba kyaki ojja kubeera ng'oyambika okubeera ng'owangaala mu kazannyo ke mulimu oba ng'owangaala mu mmana rather than okubeera ng'olobooza ku mwagalwawo. Kirungi nnyo okubeera mu moment naddala nga mwezina n'obeera ng'olobooza ku mwagalwawo era nga yakuli mu bwongo naye ekyo kikola ku bantu ng'omalako bulungi bw'oba omanyi nti tomalaako kati saawa zino tunyonya bukodyo oba tunyonya tactics oba tricks ze tusobola okukozesa okubeera ng'owangaala. So ojja kweyambisa akakodyo kano katugambe olina ekintu ekyakunyiza oba ne kikuggyako waya zo nga tekiri stressful
naye nga kikunyiiza bw'okirowoozaako. Kati ebirowoozo bishifting oba bijje wano ng'oli obirowooze otandika okulowooza ku ebyo, ojja kulaba nga omuntu abadde azina emmana eddakiika emu munnange ogenda gizina eddakiika 3 oba 5, ebeera improvement nnene. Ekintu kyengenda okwogerako kino eno ng'ate kyo kya makulu nnyo, kyekyokubeera nti weetaaga okubeera nga oyogerako n'omwagalwawo. Ebiseera ebisinga abaami mulowooza nti obutamalaako kintu kiswaza a little bit oba kiswazaamu katono, but okiba oba kirina, there is nothing you can do about it. Oba tosobola kiddukamu nkugamba nti ate okiyina kyekyo kizibu ky'odiiringa nakyo, okitegeera. So omuntu waba akwagala, nze nsuubira osobola omugambako n'omugamba nti mukwano mala mangu. Olaba ffe abakyala, omukyala asobola okukuyambako okuwangaala mu mmana, ekyo obadde tukimanyi. Ate omukyala asobola okusindiikiriza okumala amangu. So bw'obanga osobola okutuuza omwagalwawo n'omunyonyola embeera gy'olimu, asobola okuyambako. N'ekya kyengenda okwenfasizinga kuba kyentera okugamba abasajja nti bw'ofuna ekizibu ng'ekyo, abasajja bangi ensangi zino bastrugglinga n'ekizibu ekyo, si ye maasi n'amaanyi ga bisajja simalaako bingi kati, like worldwide, si mu Uganda mwokka, ensi yonna eriku abasajja babonaabona ne kino kati tekikyaswaza. So genda olaba omusawo omunnyonnyole, kubanga ensonga nnyingi ezireetera okubeera ng'osobola okubeera bw'otyo. Singa ogenda omusawo, ngenda kumenya ku kati nnyo ku nsonga ko saagala gatta vidiyo mu vidiyo ndala. Waliwo abantu nga genetically oba genetics zaabwe ze ziriko obuzibu, nga kaŋŋambe mu kika kyabwe osobola okukeera ku makya n'obeera ng'oyima bulungi, emma n'ogizina bulungi, naye nga bw'otuuka emyaka 3 oba emyaka 35 otandika okufuna ekizibu ky'okubeera ng'omala mangu, okubeera nga omukira tegukyayima, okitegeera oboneka bubonesi, nga si mwenna nti mu kika mukiyina, naye nga bw'ogenda okutunula mu history wammwe waliyo abakiyina. Ekyo kiba genetics oba kiba genetically nga kyatransferringibwa okuva ku muntu omu paka ku mulala. Kiba tekisobola kujjanjabwa oba olina kubeera bw'otyo. Ne bw'ogenda ew'omusawo era n'akukebera n'arunninga test zonna, ajja kunnyonnyola gambe, ajja kukubuuza era nga alenza okubuuza mu sirina buzibu bwe ndaba bw'oyina bukisobola kujjanjaba. Naye waliwo possibility okuba nti ekintu kino kiri genetically mu famire yammwe wali okiwuliddeko oba biki ojja kizuula nga gwe tosobola kujjanjabwa. So ng'obadde awo ng'oyonoona ssente zo, onywa obugundi, obudomola, naye nga tosobola kujjanjabwa, nga either olina kubeera ng'okozesa boosters, nti nkozesa makerenda oba nina akajaani kenywa kakolako essaawa, bw'oba tokanywedde tekakola. Okitegeera mukwano gwange? So awo wenkugambira nti munnange olina okubeera nga weebeereramu n'ogenda omusawo n'omanya ekituufu. Bwe kiba nga kisobola okujjanjaba ne kijjanjaba, kiba tekisobola kujjanjaba n'okkiriza embeera gy'olimu n'omanya nti kati ngenda kukozesa nga ddagala oba makerenda gannyambako kuyima, kuzina mana, omukira gwange gwebake. Bwe gutyo bwe gulina okubeera rather than okwestressinga ng'omira amakerenda. Andi kyandibadde kyankiza okugenda n'omwagalwawo. Ebintu bino mubikweka abakyala n'okiyitamu wekka n'ostrugglinga, abamu ne mutuuka nga omukazi akwatako omwesamba, ne mumala emyezi temwegatta, omukazi alowooza oli mu bwenzi, kumbe nawe olina ebizibu byo, amaka oluusi ne gasaanawo. Oba relationship neefa, naye ng'ate singa washaringa naye ne mugenda naye mu ddwaliro n'amanya embeera gy'olimu, naye kennyini bajja mmubuulira obukodyo bw'asobola okukozesa okubeera ng'akuyambako okuwangaala mu kisaawo oba okuwangaala mu mmana. Munzikirize enkome wano eno, tebera subscribing ate ne subscribing edda. Weebale kubanga weekuumira ku Ssenga Faith, asharinga okola kya ttendo, akomentinga okola kyamaanyi. Alina kyoyagala okwongerako oba kyoyagala okuwabulamu, nkwaniriza mu comment section tusobola okwesomesa n'ongamba nti Ssenga leero kino wawabye, oba Ssenga osobola okukola ne bw'oti okubeera ng'osobola okuwangaala mu kisaawe. Nsomesa ate era osomesa abalala nga nange bwenfaayo ne mbakolera research ne nnyonyereza. I read books, I listen to audios, nkola ebintu bingi okubeera nga nsobola okuleetawo akoona okumubatuusaako. So mubeere bulungi, Omukama abankuumire era abanjagalire, mbaagala nnyo, temujjangu okwo. Abandabye ku makya mwasuze muti, abandabye olw'eggulo musule bulungi, ate abandabye mukadde konako obondabire. Yeah.